Well, akaseera kano tugeza okubeera nti no tubeera ku wabweru wano mpola mpola tukoze ka campfire ne tubeera nga ate twokya ku musto wano ne tubeera nga tweyagala bweyagazi. Nina mikwano gyange wano tukyali nabo ate nga tugattiddwako abamu ku bantu baffe tusanze eno Fort Portal kubeera nga tuwayamu mpola mpola tufuna ku stories ez'enjawulo ezikwatagana ku kitundu kino byonna ne bikwatagana ku region eno yonna ey'Ekabalole. Nina musajja mukulu wano abeere nga atuwaayo obugambo kamu bubiri. Owaayi ekyoto okirabye otya? Ekyoto kitambula bulungi ate awo twogerera ennyama eno tulaba osikaasikanya yayitiridde obuwoomi. Esebo ennyama baafunye ennyama ennungi era ennyama egonda bulungi so ataze yasubiddwa nnyo kubanga obuwoomi bugenda bulungi. Okay, tweyanza nnyo ennyama eno wano mu lulimi lw'enjogera of course nawo ne Kabalole we tuli mu bantu tribes oba bantu speaking languages. Enyama emanyiddwa nnyo ng'okuba nti nno egatta amaka ate egasaabulula. Biki by'omanyi ku nnyama mu kujjawo amaka? Kyemmanyi ku nnyama eno n'ezimu nasemaka ennyama ebatabulira ddala oli n'abeera ng'asibamu n'akaayi so omuwa ekifo ekitono nga yeyagiguze abajja kusibyamu ebintu abatamuwa kugomba kusikaasikako abatawira nti alidde ennyama. Ezimu ku so zetugezaho okubeera nga tunyumyamu wano nga bwe tukolakola ku nnyama eno ate nga gamba bugambi nti nno nina abakyala wano abagenda okuba nga bagambayo kamu bubiri ezi ennyama kino. Owaayi omusito ogwo gwe guliwa? Olinga atagwekakaswa gusiridde entabwe evudde ku ki? Enneme okwokya gwe mulundi gwange ogusoose okwokya ennyama. Gwe mulundi ogusoose okwokya ku nnyama naye ng'okisanze otya ku mulundi gw'ogusoose okuba nti no oyokya ennyama wano naddala mu budde obw'ekiro? Si kibi kirungi nja kuyiga we naaviirawo nja kubanjiza okugyokya yeetaagamu obugumiikiriza. Mu famire nga mulimu omufumbi enva z'ennyama mulimu omukyala n'omwana mulimu n'omugenyi n'omwami. Omukyala omwana omugenyi n'omwami ani yandisinza ofuna ebifi by'ennyama ebingi mu sowaani kati gwe omukyala ng'ogaba? Omugenyi. Omugenyi? Obanga omugenyi aba mugenyi. Atugambye omugenyi aba mugenyi. Balirooza nti omusajja yandisinza okufuna ebifi by'ennyama ebingi. Kyefu oli aba yazize kukyala olina omulabirira n'omuyisa bulungi. Alright, njagala obeere ng'otumirayo mu babiri abakulaba eyo of course bali ba Data TV n'abali mitandao mangi aba streaminga ku social media wonna Facebook. Ntumira anko wange nalese waka ne basista bange. Tweyanza nnyo yongera obeere ng'otereza omusito gwa tuyogerako ne abakulu bano mpola mpola wano naye nga njagala mbeere ng'ate well nyabo katwogereko naawe ennyama eyo eriwo ogimazeewo? Ngimazeewo. Ng'ogimazeewo mangu. Of course tulina ekibuuzo ono kye tubuuza wano nga batwokya ennyama yaffe wano. Of course tuli Kabalole ate nga Kabalole waliwo bannaffe abatoolo abantu bano twogera olulimi lwe lumu tulina ebyenjawulo ebikwatagana ku mmere ne ku nva. Tubuuza ekibuuzo senga obadde ng'ofumbye enva nga waliwo omugenyi n'omukyala n'omwana omwami omugenyi omukyala n'omwana ani yandisinza okufuna ebifi by'ennyama ebingi mu sowaani? Mwami kubanga abeera ye yajjuguze ate ye leader wa family kozi nga ye yabasazeewo nagamba oba muwe nti naye nga kiba responsibility yange omuwa ennyingi. Experience badde etya okukola naye wano ekiro okuba nti notwokya ennyama eno mu budde buno obw'ekiro? Is it your first time? Yeah, it's my first time ngize bingi mbadde simanyi kuyokya nnyama mbadde simanyi teamwork naye muyize mbadde simanyi kusavinga mmere bingi mbadde simanyi naye mbizera kano. Okay, tweyanza nnyo bakuyita ani? Namuli Georgina. Okay, thank you so much. Waliwo omwami wano ye ataakoze ekyenjawulo n'abeera nga yasibyeko ennyama eyiye oba ayokya ye yekka oba ayokera n'abalala. Owaayi yogerako naffe bakuyita ani sebo? Nze Chef Joseph. Wangi sebo? Chef Joseph naffe twasazeewo okwokera wanene ennyama eyaffe si nze nzekka
wabula ne bano nga bwe twetoolodde basajja bakulu bonna basazeewo kujja tubeere nga tukikwasaganya ku muliro omukkakkamu kuba guli omuliro tugenza okulaba nga tuyinza obutamalaako nagwo engeri gye wabaddeyo abangi naffe ne tusalawo tukikwasaganyize wano mpolampola. lwaki temumpaako kayidde? Tekannaba kubanga omusito nga bw'okalaba awo gwe bw'okalaba nga bw'okalaba balinga bakayana nnyo. Bakayana kubanga bakoze kyamaanyi, balina omulimu gw'amaanyi nnyo gwe bakoze wano, be basoosewo era bakiraba. Omanyi omusito gwonna si gwa kupapira, gubeera gwa kwokya mpola mpola ne guvaayo nga guyidde bulungi. Oli akakase kubanga obwedda yasinga okubeera wano eno. Oh no, bino byewuunyisa kubanga omusajja gwe ali eri ewala ate yagamba nti kakyabulamu taata ng'ali wano okumpiye. Okay, kakati njagala okubanga nkubuuza, tulina ekibuuzo kye omulamwa gwe tutambulirako wano ku kyoto kino nga tugamba nti nno mu African setting ennyama kintu kikulu nnyo, so si kintu kikulu nnyo, era tutunulira emboozi wano ze tufunye ezikwatagana ku bajjajjaffe engeri gye bayigangamu geemu ennyama eyo ey'omunsiko neyabeera nga bagireeta ewaka ne tugifumba ne tugirya. Ennyama amaka gatambuliranga ku nnyama, naye bwe tuba mu modern society katugambe ewaka waliwo omugenyi akyadde, waliwo omukyala, waliwo taata, waliwo n'omwana. Gw'olaba ani yandisinza okufuna enva nga nnyingi mu sowaani? Waliwo taata, waliwo omukyala, waliwo omugenyi ate n'omwana. Nga tugendera ku mbeera eri enkadde gye twasangawo kuba gye twasangawo ndala n'eriwo kakati. Kuba ebiseera bino eno kiba kirungi bwabeera nga muli bazadde nga family, nti taata mwoli, maama mwoli, n'abaana mwebali oba omwana waali. Nze ndaba okujja mu muntu n'akula nga ekintu kyafunye kirungi. Omwana ono yandibadde aweebwa ekipotion obunene n'abeera nga alya n'amatira bulungi okusinga ab'onoomuwa akatono ate n'afuluma ebweru n'anuuka. Ennyama ekusanyudde nnyo kwegamba omwana n'abeera nga akula nga amatiziddwa n'ekyo abazadde kye bakola ki abakulu mubeera mwalyako dda, mubeera mwalyako. So omwana nze ndowooza yandibadde nga asinga okufuna okusinga abakulu oba maama oba taata, newankubadde abakulu ffe tuyinza okuba nga twayiriza abaana, naye omwana ono twandibadde tumuwa ekitundu oba ekyandibadde kimumatiza n'abeera nga akakasiza ddala muno okwagala mweguli n'okufiibwako kweguli. Okay, well tweyanza nnyo. Bubaka kiboowa abantu nga tuli efooti eno, bubaka kiboowa abantu oba oliawo abatulaba naye nga bukwatagana ku neeyisa yaabwe towards enva, because enva zino zitambulirako emmere gye tulya ne ku mikolo tulaba abantu amala okufuna bino byonna byaze nga afuna nga bateekako bwatuuka ku dishes eziriko enva oba naasiba layini. Bubaka kiboowa abantu. Obubaka bwe nsobola okuwa abantu b'e Kabalole eno era efooti nti enva tuzaagala, tulya enva ez'enjawulo nnyingi, naye bw'oba oli enva sooka weetunuulire kikyolidde era kirimu kiriisa ki. So enva bwe tuba tuzirya kiba kirungi n'otabula nti oba osazeewo okulya ng'eno gemiiti oba ennyama yonna ey'omunsiko ng'ebeera ey'awaka gye twerundira, tikiba kirungi n'ogitabulamu ate n'enva zetwandiise nga vegetables kuba zibeeramu ekiriisa eky'amaanyi okusinga eno ennyama ey'omusaayi. So amagezi ge nsobola okuwa nti ennyama ey'omusaayi oba binyonyi eby'omusaayi bye tulina okulya birungi eri emibiri gyaffe, naye ate bwe tuteekako n'eri emmere ey'ensigo oba enva ez'ensigo n'ebikoolakoola bibeera birungi, biba birungi n'obyongerezako kweno ennyama yonna gy'oba olidde eri omubiri gwo. Okay, tuyanza nnyo bibadde bigambo by'omwami ono ye nga bw'alaba ku saidi ye agamba nti nno enva zino ennyama eno olw'okuba eba ya musaayi yandibadde emikisingibwamu ne vegetables oba oliawo n'obeera nga ofuna nutrients ate z'osinga okuba nga weetaaga okusinga ku nnyama eno. Tukyali wano ku kyoto nga njaga okuba nga njogerako n'omukyalo ono lwakuba yeebisse simulaba bulungi. Nyabo yogerako naffe katono. Hello. Nyabo akuyitaani? Bampita Charity. Musito gwo nga sigulaba guli kuno? Gugwo n'ogwange. Kano kaani kano kembadde njagala otestingako? Ka Chef Joseph. Kati omulamwa gwaffe ogwogerako ki? Omulamwa
Like azini bwe tuba ntufumbye enva ku mugenyi omwana omuto n'omwami waka n'omukyala ni gwe twansinza okuba ntusoosowaza nga gwe tusinga okufaako okuwa enva ennyingi katuzite ennyingi. Omwami. Lwansonga nti yazikola. Ennaku zino abakyala bakola nabo. Bakola but mainly omusajja yalina okuba head. Omukyala n'aba alina ssente naye omusajja yali head of the family so ya deserving okutwala ekinene ekisinga. Okay, tweyanza nnyo. Njagala okubeera nga otumirayo mu babiri abakula beeyo. Ntumira maama wange ne taata wange ne ba anku bange bonna nti mbaagala nnyo ne jjajja wange. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege. Tukyagenda maaso n'okubeera nga twokya ennyama eno. Of course njagala okubeera nga ate nsooka nkuwummuzeemuko katono naye nga gamba nti no tusazeewo okubeera nga akawungeezi tukamalirako wano nga tukola ka campfire kano katono ate nkyayogera okubeera nga njogerako n'abakulu bano maaso awo katukomewo.